njagala okusaba mwenna baganda baffe abali ku social media, please focus on that. Waliwo ensonga lwaki regime egezaako okuleeta diversion ez'enjawulo. There's a reason why they try to divert the conversation. Waliwo ensonga lwaki bategezaako okuleetinga obusongasonga nga bayita wano ne wali. Please don't be diverted. Tebababuzaabuza, tebabajja ku mulamwa. Major on the majors. Kati regime eno eri on the fix. Baganda baffe mwenna abali ku social media, please amplify this issue. Wawe wali ensonga endala ezirina makulu, mbasaba temuziwa makulu. Thank you very much for God and my country. The problem is not job, the problem is being asleep. Yes, mawulire agakagwawo ebintu byongedde okubeera nga byonooneka. Wetwogerera nga si birungi kusaidi y'omusajja omukadde generality bwabulwa omusajja Museveni obwenkofiira. Obukodyo bungi bwazze ng'akola emyaka 40 okufuna ensimbi mu basajja abazungu oba betwandiise bakyeruppe. Kakati no ddiiru ya buwumbi na buwumbi emaze okubeera ng'egwa butaka wetwogerera. Ekirwadde kya Ebola jjukira nti mwaka gwa 2022 Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yali munda mu ggwanga lya Bungereza yabuuzibwa ku Ebola eyali munda mu ggwanga lya Uganda, n'ategeeza nti gavumenti ya Mwami Museveni bakozesa ekirwadde kino okubeera nga bakuŋŋaanya omusimbi omuyitirivu okuva mu mawanga aga Bulaaya. Kakati General Museveni wakati mu kubeera nga ateze engalo ng'agamba nti Ebola atandise okunyinyitira munda mu ggwanga Uganda ng'asuubira akasente. Kakati n'ebigambo bikyuse, omusajja ddiiru zitandise okubeera nga zimuyita myaganya gy'engalo nga bw'ogenda okulaba era ebigambo nga bw'ogenda okubeera ng'obiwulira. Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera munda mu ggwanga lya Amerika yali mu kuyiwa ddiiru za General Museveni ez'okufuna ensimbi ng'ekirwadde ky'Ebola agamba nti munda mu ggwanga lya Uganda kyatabuse. Nze naawe tugenda kubeera nga tubiraba era tugenda kubeera nga tubiwulira nga General Museveni agenda mu maaso n'okubeera ng'alwana okulaba ng'afuna wuliriza fasilite ey'ekirwadde eky'Ebola ezimbibwa munda mu ggwanga lya Uganda. Abasajja basazeewo kubeera nga bagiteeka mu ggwanga lya Kenya. Kyokka bannakenya bo batandise dde okubeera nga beekalakaasa nga bagamba tebaagala fasilite za Ebola kubeera nga zizimbibwa mu ggwanga lyabwe oba mu nsi yaabwe wali okuliraana beesi ey'abasajja Abamerika. Kyokka eggwanga erya Uganda mbu mugomu nkubo galaga nti bo beeteefuteefu beetegefu okubeera nga fasilite erwanyisa Ebola mbu ezimbibwa munda mu ggwanga lya Uganda, kubanga kuliko obuwumbi n'obuwumbi bw'ensimbi mukwano gwange obujjirako ng'abasajja fasilite eno bagitadde mu ggwanga lyo oba mu nsi yo. Jjukira nti General Museveni ensimbi kyamaze okubeera nga kikakasibwa nti ono zimwekubya mpi ensangi zino, era ng'ayita mu minisitule ey'ebyensimbi mwalabye olunaku olw'ejjo nga bategeeza nti emikolo gyonna egibadde gigenda mu maaso n'okuteekebwateekebwa gavumenti egy'okwejalabya, omukolo ng'ogwa independence, omukolo ng'ogw'abavubuka, omukolo ogw'abakyala, omukolo ogw'abakozi, mbu gino gyonna gigenda kubeera nga gigibwawo era ensimbi ezo zisobole okubeera nga tezikola emirimu emirala. Jjukira nti Kyagulanyi yategeeza n'agamba nti General Museveni amaanyi ge gali mu nsimbi naddala ezo ezimuweebwa okuva ebweru wa Uganda. Kakati ono bwe yagenda mu ggwanga lya Amerika ensimbi nnyingi General Museveni ezitandise okubeera nga zimukalubira okubeera ng'afuna, oba olyawo nga n'ezimu ku zo zimulemeredde okubeera nga addamu okuzifuna, nga bwe yazifunanga olwo n'azikolamu omusajja by'ayagala ng'okugula emmundu, okugula tiyagaasi, embooko n'okugulira bannabyabufuzi okwongera okwenywereza mu buyinza. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ayongedde okubeera ng'alabisa gavumenti ya Mwami Museveni n'okugiraga obukambwe bw'erina ku bantu n'enfuga etali ku mateeka. Bino byonna biviiriddeko General Museveni okubeera ng'ate abasajja tebakyamukwatira yadde eddiiru erimu ensimbi okubeera ng'ate zimusemberera. Ojjukira nti mwaka gwa 2022 Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yabuuzibwa ku kirwadde ekya Ebola ekyali munda mu ggwanga lya Uganda okwava lockdown eye mu bitundu by'omubende, yavaayo n'ategeeza nti gavumenti ya Mwami Museveni bali mu kukola nsimbi mu kirwadde kino. Era mujjukira bulungi nnyo nga UN ne EU zivaayo ne zitegeeza nti General Museveni tebagenda kubeera nga bamuwa nsimbi nkalu, bagenda kubeera nga bamuwa bikozesebwa, bagenda kumuwa zi sanitizer, bagenda kumuwa zi masiki n'ebintu byonna ebikozesebwa mu kulwanyisa Ebola. Gavumenti ya Mwami Museveni tiyavaayo n'ewakanya n'ekuba emmeeza n'egamba nti ffe twagala nsimbi nkalu. Kati olunaku olwaleero General Museveni era ensimbi z'ekirwadde ekya Ebola musajja wattu ne gye buli kati akyazikonga lusu. Kakati tannaba kubeera ng'aweebwa muno gwa nnusu yadde nga Ebola munda mu ggwanga Uganda
amawulire gongedde okubeera nga galaga nti ekirwadde kino kyongedde okubeera nga ate kisimba amakanda n'okubeera nga ate kyeyongedde okweriisa enkuuli naddala mu kibuga Kampala, era nga wetwogerera obunkenke ku mativi ku marediyo kakati no bigenda maaso n'okulaga nti Ebola kirwadde kiri siriyasi munda mu ggwanga lya Uganda. Abataasa banguyirize naye abasajja bakyekuniza nga n'obuwumbi obugambibwa okubeera obw'ensimbi eza $350 nabwo kennyini abasajja tebanakubeera nga babukwata kubuwa ggwanga lya Uganda. Kyagulanyi ali mu ggwanga lya Amerika agamba nti Uganda ebanga erina Ebola bagiwe bikozesebwa tebagiwa nsimbi kubanga essente empitirivu ezigenda okubeera nga zibbibwa ku mulundi guno nga bwe zabbibwa ku COVID, nga bwe zabbibwa ku Ebola eyali mu bitundu ebigambibwa okubeera eby'emubende bune ku mulundi guno ensimbi zino zandibbibwa. Kakati General Museveni ayolekedde akattu ak'okubeera nga musajja wattu ensimbi zigenda kubeera nga zimuyita myaganya gy'engalo. Bingi etugenda okubeera nga tutunulira olunaku olwaleero nkugambye nti ddiiru ogenda kubeera nga olaba General Museveni butya bwemulemeredde ate ne bagiwa eggwanga erya Kenya. Yokka bino byonna nga bigenda mu maaso munda mu ggwanga lya Uganda baminisita bamaze dde okubeera nga baveetingibwa. Kaakati abo bonna n'abo ababadde banoonyerezebwako okubeera n'obutuuze obw'emirundi egisoba mu gumu egisoba mu ebiri bangi ku bo bamaze okubeera nga bakakasibwa. Ogenda kubeera nga owulira ogenda kwewuunya. Munda mu ggwanga lya Uganda baminisita tulina 82 balambirira ng'amawanga gatusinga ssente, amawanga gatusinga ekonome, amawanga gatusinga mu buli kimu. Ate gwo mukwano gwange tegaweza na baminisita bawera 33. Njagala owulirize ebigambo bino ate tusimbulire wano akolunaku olwaleero ng'otaddeko ekigalo amawulire gano buli munnayuganda agafuneko kopi. Wulira bino. Tanzania eggwanga erikula ku sipiidi mu byenfuna lirina baminisita 27 bokka. Si ku luyisa eyo mu ggwanga erya Kenya ssemateeka alagira ebifo bya baminisita ebitasukka 22. Kenya ne Tanzania ge mawanga ga East Africa gokka agakasuumusibwa eddaala mu byenfuna ne gatuuka ku mutendero ogwokubiri okuva ku mawanga amawejjere oguyitibwa Lower Middle Income Status. Kisuubirwa nti singa tewabeerawo kikyuka Kenya ne Tanzania abakugu balaga nti gandifuna Upper Middle Income Status mu myaka egitasukka 5 mu maaso. Abaffe Rwanda yeeyimiridde etya? Eggwanga lino likyali mu luse lw'ebyenfuna lwe lumu ne Uganda. Rwanda yalina baminisita 31 naye President Paul Kagame n'abasala okudda ku baminisita 26 bokka. Minisitule eziriyo tezirina njawulo n'ezo zenkumenyedde eziri mu ggwanga erya Kenya ne Tanzania. Uganda mu mawanga gonna agali mu East Africa yesinga omuwendo gw'abaminisita omungi. Kati batuuse ku baminisita 82 okuli baminisita abajjuvu 32 n'ababeezi mu ofiisi ez'enjawulo abawerera ddala 50. Ennyingo ey'ekikumi mu ssemateeka wa Uganda ew'omukulembeze w'eggwanga obuyinza okulonda omuwendo gw'abaminisita n'okubakyusa mu ngeri egy'aba alabye nti ejja kumwanguyiza okusembeza empeereza eri abantu. Uganda era nga Rwanda, Burundi ne South Sudan zikyali ku mutendero ogusembayo wansi mu byenfuna. Okusinziira ku banka y'ensi yonna, Kenya y'ensi esinga obugagga mu East Africa n'eddirwa Tanzania, Uganda ne Rwanda n'eddako. Kenya erina baminisita 22 ate Tanzania erina 27. Omuwendo gw'abaminisita gusalawo kyamaanyi ku nsaasaanya y'eggwanga kubanga buli minisita alondebwa aweebwa ensako ewerako omuli omusaala, ensimbi ezisaasaanyizibwa ku mmotoka gy'avuga nga n'abamu babeera n'esukka mu emu, amafuta mu ntambula ze, obukuumi, ebyokulya n'okunywa, okusula, abakozi mu ofiisi n'awakaawe, abayambi be, ebyokwambala, airtime w'essimu, saako akasimu bw'aba akoze okusuka essaawa z'alina okunnyuka, awamu n'ez'entuulo ez'enjawulo n'ebirala. Wano mu Uganda ekitone nnyo buli minisita alina abakozi 15 ate nga buli mukozi aweebwa ensako ewerako. Yes, okay. Kakati tukyakuuma sovereignty ya ggwanga lya Uganda baminisita 82 ng'eggwanga erya Kenya litusinga buli kimu lirina baminisita 22. Eggwanga erya Tanzania lirina 27. Eggwanga erya Uganda lirina baminisita 82 ate nga buli minisita alina abakozi abasoba mu 15. Kakati mbuulira tunaasobola okusiŋŋaana eggwanga erya Kenya enkulaakulana yaalyo, tunaasanga eggwanga erya Tanzania enkulaakulana yaalyo, nga bo tubasinga paalamenti ennene, tubasinga baminisita abangi, fe tusinga obwavu, fe twerwanako tuve mu luse lw'amawanga amaavu,
tugende mu luse lw'amawanga agali yaddeko. Kaakati bw'olaba ng'omugagga omusinga ensaasaanya ate ng'oli mwavu ku ye, tosuubirayo okubeera nga omusanga. Nzikiza mu butongole nsooke nkulamusseeko yonna gy'osinzidde mu bitundu by'ensi okubeera ng'osaze okutambula naffe. Mukutu gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya Munnayuganda. Nga bwe nakutegeeza mu ntandikwa nti baminisita munda mu ggwanga lya Uganda bamaze dde okubeera nga baveetingibwa. Abaminisita 8 bamaze dde okubeera nga baveetingibwa. Baminisita 2 bokka be batannaba kubeera nga bayita mu veetingi. Wabula ng'ate minisita omu yoyo minisita agambibwa okubeera wa sports and education, omukyala Kataha Janet Museveni, muka generality wabulwa omusajja omukadde ow'enkofiira. Ng'ono tebannaba kubeera nga bavaayo kutuwa kituufu lwaki tannaba kubeera nga ajja mu veetingi. Era amawulire gasoose ne gayitingana nga galaga nti ono veetingi yegenda kubeera ku Zoom. Wabula ate veetingi etuuse kubeera ng'eggwa ng'ono talabiseeko yadde mu kakiiko yadde ku Zoom. Kakati jjukira nti amawulire gazze nga gatambula nga galaga nti omukyalo ono mbu mulwadde, era omukyalo ono ng'abamu babijweteka n'obijweteka nti alabika yafa. Kyokka ate kyabamaze enviiri ku mutwe General Museveni okumufulumiza ku lukalala lw'abaminisita ku mulundi guno era ng'amuziza mu kifo kyekimu ekya education and sports. Olwo bannayuganda ne bavaayo ne bategeeza nti kati tugenda kukakasa oba omukyalo ono mulamu oba si mulamu, kubanga General Museveni ng'akuba ebirayiro ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omukyalo ono teyalabikako era teyayogerwako wali ekkololo. Kakati ebibuuzo ne bijja nga bingi nga bannayuganda basigadde n'okwebuuza nga bagamba ddala omukyala Janet Kataha Museveni, General Museveni yavaayo n'ategeeza nti yali yalwala naye agenda akuba ku matu akyali mulamu oba omukyala teyasimattuka, nga bagamba ku mulundi guno we tulinze okulaba omukyalo ono bamulamu ajje mu veetingi gy'atalabiseemu. Kyokka nga ne ku Zoom tannaba kubeera ng'alabika. Bannayuganda bakyebuuza ddala omukyalo ono ali ku ki era aliriddawa. Jjukira nti waliwo n'abasajja abaavuddeyo nga balina obutuuze obw'ensi eziwera 2, ensi eziwera 3. Kakati na bano nabo ate kyewuunyisa nti tebabasudde mu kasero mbu babawadde omukisa ogw'okusigaza eggwanga lya Uganda mbu gali amawanga bagasuule. Njagala osooka owulirize ebibadde mu paalamenti mu veetingi y'abaminisita. Kugambe nti tulina baminisita 180. Kakati we tubivaamu tulyoke twolekere ate owulire General Museveni diiru ya Ebola. Kakati nno musajja wattu emaze okubeera ng'ate emuyita myaganya gy'engalo. Ani agimulemesezza? Anaaba Kyagulanyi? Anaabaani? Oba abasajja abazungu baabuuka? Nze naawe General Museveni ensimbi kakati nno zimwekubya mpi. Ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Ng'omusajja takyalina bwe yeewola, ng'omusajja takyalina bwe bamuwa 10. Kakati n'ensimbi ezibadde zijjira mu bulwadde nazo zitandise okubeera ng'ate zijjamu emigozo bano. Sooka owulire ekibadde mu paalamenti ate nkomewo tutandikire awo. Tulina omu ku baalondebwa eyalondebwa okufuuka minisita wa education Honorable Janet Kataha Museveni tazze. Tubuuzizza kiki ekibaddewo. Sipiika agambye akyali ntaaki ne ofiisi ye okutegeera ddiiro kinaasoboka kubanga kikulu buli omu alondeddwa okusunsulwa. Tumubuuza ebibuuzo naddala kati ababadde mu doketi ezimu obadde ogitambuza otya, ffe tulina okwemulugunya ku kino ne ku kino naki, ebibuuzo generally omuntu tannakubibwako kalulu. So tulindiridde ddi kati kiba kitegeeza tayinza kulayira kuba birayiro nga minisita nga tannayita mu kasengejja kano. So kyobudola ngambye nti kuwedde naye era tekunaggwa. Yes, nga bwe tuze tubyogera issues ez'enjawulo kati ng'ez'amawanga kubanga ekyo etteeka liri clear. Abamu nga tugamba nedda omuntu alina okusalawo. Etteeka bwe liba ligamba nti toyinza kubeera minisita ng'olina obutuuze obw'amawanga 2. Katugamba lekulira obutuuze obumu osigale ng'oli munnayuganda kuba kati eryo tteeka. Tuyinza kumenya tteeka ate tuyinza gamba nti kati tugende tulikyuse just olwokuba tulina abantu betutagetinga. So nga tugamba omuntu aweebwa omukisa oba asobola okulekulira obutuuze n'renouncing obutuuze obw'eggwanga erimu oba amawanga amalala. Tubeere sure nti kakati ono munnayuganda pure nti loyalty ye eri Uganda neera okugoberera etteeka. Kakati ebyo tukyabirindiridde
okulaba bigenda okutambula. Ku bantu 82 twasoseddemu 8 ne tubakiriza tusanga nga bali fit oba bayitamu ne tubayisaamu. Then omu twasanzeemu obuzibu naye nga sibyakwogera amanya wano ensonga zaffe tugenda kuyita mu kiwandiiko kyaffe kyetugenda kuwa omukulembeze w'eggwanga ng'etteeka eryogera. Then omulala yatusabye nti tumwemu akade agenda kujja asinkane naffe. So ekyo twakimaze bulungi. Tukimanyi abantu babadde boogera nnyo ku bantu abalina obutuuze bw'amawanga agayita mu 3 oba 2 oba 3. Wabaddemu abantu nga bwe mubadde mubiraba, wabaddemu abantu 3 nga balina amawanga obutuuze bw'amawanga 2 oba citizenship, kubanga obutuuze kiri different ku citizenship. nga Bannayuganda ate nga B'Amerika. Then nga tulinamu n'omulala omu nga ali w'amawanga 3. So byonna twabitundemu naye twabadde basanyufu olaba nti abantu bano bagenze mu maaso ne basazamu citizenship yaabwe y'amawanga gali amalala ne basigaza eya Uganda. Ekyo kyalaze nti bano abantu baagala nnyo eggwanga lyabwe. Ate even batulaze nti byonna bye babadde nga bakola mu mawanga ago g'ebweru babadde babikomyawo mu Uganda, nga bayamba kusasula esolo wano, nga bayamba kusasula fees z'abaana, nga bayamba ne projects z'Abannayuganda. So babadde basanyufu nnyo. Okay, kaakati mbu abamu basazeewo dda obutuuze obw'ensi ziri endala ne babusazaamu basobole okubeera nga basigala ku bifo byabwe ebyabaweereddwa eby'obwa minisita. Kaakati okuweebwa obwa minisita kye kibasikiriza okubeera nga basazaamu obutuuze bwabwe obw'amawanga amalala. Wabula singa tekibadde ekyo babadde si beetegefu kubeera nga Bannayuganda kyokka, kubanga ensi Uganda nabo bagiraba terina kalungi, ensi Uganda nabo bagiraba terina gyeraga, ensi Uganda bagiraba teyeegombesa, era ensi Uganda bagiraba ekyamazima etambula edda mabega. Kati nga abasajja bano tebalina mwoyo ogwo gugamba nti twagala okubeera Bannayuganda era nga tebeenyumiriza kubeera nga Bannayuganda. Era kino kyeraga lwatu nti bano bifo beebasikiriza oba oliawo okuleka obutuuze bw'ensi endala bagambe nti tuli Bannayuganda kubanga ndi minisita. Naye singa tebibadde bifo tebandisigadde nga Bannayuganda kyokka era tebandyenyumiriza mu kubeera Bannayuganda. Naye abasajja bakulaga nti baagala balemezaawo era babaleseewo ne babawa n'omukisa mbu basazeemu obutuuze bw'ensi ziri. Ekyo kyandibadde kikumalira bumalizo okulaga nti abasajja bano tebalowoozangako ku Uganda, tebajaagalangako. Singa baali bajaagala bandisigadde nga Bannayuganda ebbanga lyonna, kubanga babaddewo nga balina ssente, babaddewo nga oba oliawo kale bagagga, babaddewo nga batambudde. Naye lwaki baakyusa obutuuze? Kubanga baalaba nga tekiggwa mu Uganda ne basalawo okukyusa obutuuze. Era bakimanyi nti yadde bagenda kusazaamu obutuuze bw'ensi ziri, era Uganda tebagenda kusigala nga ebali ku mutima, kubanga bo bakimanyi nti mu Uganda tekiggwa. Kyova olaba nga baali bakyusa obutuuze bwabwe obumu, nga n'abamu ku bo obutuuze bwa Uganda babutwala nga butuuze na bwakusatu, wabula nga si bwe busooka. Kakati ebya Janet Kataba Museveni ye tannaba kubeera nga alabikako, tetumanyi ddi lwagenda kulabika, oba oliawo tulinze tukakase nti omukyalo ono gyali oba taliiyo, okusinziira ku bigenda mu maaso n'okubeera nga byogerebwa. Wabula nze ku ky'abaminisita abakkiriza basazeemu obutuuze bwabwe, kino bandibadde babateeka buteesi bbali, kubanga okubeera obubezi n'obutuuze obw'ensi ebbiri kiba kitegeeza nti ensi mwe wazaalirwa oba ensi y'obuzaalirwanwa bwo ogiraba nga tesaanidde kubeera nsi mw'obeera. Kyova olaba nga okyusa obutuuze, oba n'olaba nga tekiggwa n'ogamba ekyamazima Uganda tensaanidde. Naye kati wobanga omusajja gw'otadde mu woofiisi eyadduka omusaayi gwe, eyadduka kabira ye, eyadduka obutuuze bwe, ate n'agenda mu bulala bwe n'omuzza olw'ekifo, tagenda kubeera ng'akola mulimo ng'oyo atakyusangako butuuze, ate nga munda mu ggwanga Uganda mwali, era nga bangi ku Bannayuganda abasomye
naye olw'okuba bano bye baagala okuwa ebifo waakiri bakulaga nti basazizzaamu obutuuze buno. Era bakeera ku makya ne bamuggyako obwa minisita agenda kuddamu asaba obutuuze obw'ensi endala obaddemu asaba obutuuze obw'ensi eyo gye yaliko, kubanga ye tayagalangako Uganda kuva lubereberye akikoze lwa mulimo. Kino kirabibwa n'ayonka nti bano abasajja bwe baba bakuvaako bunnansi bw'amawanga malala bagenda buteeka bbali lwa kubanga bagenda kwera ku bwa minisita. Kakati nno ekirwadde ky'Ebola munda mu ggwanga Uganda kyongedde mbu okubeera nga kinyinyintira okusinziira ku bigambo ebiva mu minisitule ey'ebyobulamu era n'amawulire agafubutuka erudda eyo ng'ekirwadde kya Ebola kyongedde okubeera nga kisimba amakanda era nga nekiyitibwa matazidde nakyo kyavaayo okubeera nga kisazibwamu era n'abalamazi ne babagana okubeera nga bajja okulamaga kakati nno enamugongo ku mulundi guno mu mwezi ogw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 3 nga bwe kizze nga kibeera. Era bano okulaga nti obulwadde bw'Ebola buli siriyasi era bwongedde okubeera nga busalako ebitundu bingi eby'eggwanga Uganda naddala ekitundu ekya Kampala. Abasajja bakugambye nti namugongo ku mulundi guno tagenda kubeerayo era wagenda kubeerayo misa ezigenda okubeera nga zisabirwa wakati okwetoola eggwanga lyonna, naye nga ku mulundi guno teri kukuŋŋaana. Bigambo biva mu poliisi ng'ekakasa ebyo ebyavudde mu minisitule ey'ebyobulamu. Njagala osooka obiwulire ate nkutwale mu ddiiru egambibwa okubeera ng'eri mabega bwa kino era nga gavumenti ya Mwai Museveni emu ku ddiiru ensava ennene eziriko obutitimbe bw'ensimbi yamaze dda okubeera ng'emusala n'egenda munda mu ggwanga lya Kenya. Tujja kutandika ne Namugongo. Namugongo nga bwe mumanyi it is true and the information yonna baagibawa nti government ya suspending okujaguza kwe tutera okuba, but I want to be so specific kuba kujaguza oba because it's a celebration kale kuba kujaguza okujaguza olunaku lw'abajulizi e Namugongo olwa 3rd June, naye wajja kubaawo okusaba at parish level, then waliwo n'obukwakirizo obulala obwateebwawo kati n'okusaba okwo okunaabawo ku parish level waliwo guidelines ze baawa kati abantu engeri gye bajja okukuŋŋaanamu mu churches balina okumakinga sure nti banaaba mu ngalo, bakozesa sanitizers, body to body contact tekirizibwa kati currently handshakes. Kati waliwo task forces ezateekebwawo okulaba nti tukwasa amateeka gano nga ne police force, Uganda Police Force kweri ku task forces ezo both at national level ku district era awaneetagisa okukwasa amateeka tujja kukwasa amateeka ago era amateeka agamu oba amateeka should be regulations, maybe what are regulations? Ebiragiro kati ng'ebiragiro ebimu already tubikwasisa kati nga olaba ku nsalo zaffe wakati wa Congo ne Uganda. Uganda Police Force n'ebitongole ebirala ebikuuma ddembe n'ebirala ebikwasa ebiragiro ebikwatagana n'ensalo nga URA n'ebirala tuli very active. So kyetwagala okutegeeza abantu nti mugoberere ebiragiro ebyo. Ekirala tujja kuba tuyambako ebitongole ebirala nga Ministry of Health mu kukwasisa ebiragiro ebyo, ate ebiragiro weebiri, so tubasaba mugezeeko nnyo okubigoberera. Okay, kakati weegute bwe guli ku Ebola munda mu ggwanga lya Uganda, ye ali siriyasi, ye yabaluseewo dda, ye yatandise dda okubeera nga ataasattiza abanene mu gavumenti saako n'okubeera nga batandise dda okubeera nga balabula bannayuganda ku kirwadde kino ekya Ebola. Kaakati ebigenda maaso mu nsi yonna mu ggwanga erya Kenya okwekalakaasa kwatandise dda, kwalinnye dda wansi ne waggulu nga bannakenya bagamba nti fasilite ezaagala okuzimbibwa mu ggwanga lyabwe okusinziirawo okulwanyisa Ebola naddala mu bendobendo erya East Africa ne mu ggwanga erya Congo mbu bano tebazeetaaga. Jjukira nakutegeezeza amawanga
ageetoolodde Congo nga go tegafunangayo yadde akawuka akalina Ebola nga n'eggwanga erya Kenya mweriri. Era mu Central Kenya we baagala okubeera nga bazimba fasilite zino ezigenda okubeera nga zenganga ekirwadde kya Ebola ekigambibwa okubeera nga kyabalukawo mu ggwanga erya Congo, era nga n'eggwanga erya Uganda nayo lyamala dde okubeera nga likakasa nti Ebola yatandika dde okubeera nga atawaanya eggwanga Uganda era yayingira dda. Yadde nga Kenya, Tanzania, eggwanga ng'erya Rwanda gano gonna tegafunangayo yadde omulwadde omu, bannakenya bagamba ffe tetwagala fasilite zammwe, muzikwate muzitwale Congo, muzitwale Uganda oba muzitwaleko mu nsi endala, naye mu Kenya temutuleetera fasilite za Ebola kubanga mugenda kubeera nga ate muleeta abalwadde ba Ebola ate mubajjanjabire mu nsi yaffe, kiyinza okutuviirako okufuna Ebola. Kakati mbu waliwo amawulire ag'omu nkuba agalaga mbu eggwanga erimu mbu lyabadde lisabye fasilite zino mbu zo bazireete mu ggwanga eryo oba mu nsi eyo, nga bo bagamba ffe tetulina buzibu, mukwate fasilite ezo muzireete mu nsi yaffe. Ekisooka ffe tulina n'Ebola. Ebola yatuuka dda, Ebola atuluma. Bwe muleeta fasilite ezo mu nsi yaffe ne mutuwa n'akasente akajjirako akayitirivu akali mu pawundi, kiyinza okutuyamba okubeera nga Ebola ono tumuvuunuka mangu. Kakati nsi ki eyavuddeyo okubeera nga yeegamba beesi zino oba fasilite zino ze mwagala okuzimba mu Kenya bannakenya bali mu kwekalakaasa nga bagamba no Ebola in Kenya, no Ebola in Kenya, ffe tetulina Ebola mutwale fasilite zammwe? Nsi ki eri mu kufuuyirira akagalo egamba nti fasilite zino bazibawe? Yadde nga ate abasajja aba EU ne UN bo basazeewo dda nga fasilite zino bagenda kuziteeka mu ggwanga lya Kenya, era ng'ensimbi zamaze dda okubeera nga zituula ku akawunti ya gavumenti ey'eggwanga erya Kenya. Njagala owuliriza ebigambo bino okakase nti waliwo ensi eri mu kunyiikaala, waliwo ensi eri mu kukaaba, waliwo ensi eri mu nnaku egambibwa okubeera nga y'akasente kano yabadde eyagala kukalya, era singa bagigambye nti mmwe bano bannakenya beefudde bali mu kwekalakaasa fasilite katugireete eyo, bo bandibadde beeyanza, bandibadde baavula, bandibadde bafukamira okwebaza ababawadde fasilite ezo kubanga beetaaga ssente. Nakugambye nti gavumenti ensimbi ensangi zino zigyekubya mpi, era nga obuzibu butamanya nnyumba mbi, kyokka ne ssente zino era nazo zigenze wa musajja amanyikiddwa nga Kenya. Njagala olabe era njagala owuliriza ebigambo bino otegere nti Kyagulanyi kyaliko munda mu ggwanga lya Amerika abasajja munda mu gavumenti eya Generality Wabulwa, abasajja akaliro bakawulira. Golowooza lwaki Museveni abadde afuuyira kagalo facilities z'abano abalina Ebola bazizimbe e Uganda? Kadiru wako ne bakamumma kubanga badde bamanyi nti kuliko akasente ne bakateeke e Kenya, ne Kenya bannakenya bakagaanyi. Abaana b'e Kenya tebasaaga bagambye ffe Kenya tetulina Ebola era temugeza ne mubizimbayo. Bali kukuba abaana beekalakaasa bagambe temubizimbayo. Museveni ng'afuuyirira kagalo tisinga wakiri bu facilities obo babuzimba wakiri e Uganda n'afuna kasente ne Kadiru bakamumye. Ye tafaayo bannayuganda oba balwadde oba tebalwadde, essaawa zino apika Ebola Uganda ejjuzza abalwadde, ayagala kasente. Akasente kakyagaanyi, kakyamwekubya mpi, Buddiru babumuyisaako kubanga abadde akimanyi bulungi nnyo nti ezo facilities we bazizimba e Uganda abajja kunoga kasente, naye bakamuyisizzaako paka Kenya. N'abaana ba Kenya nabo tebatudde bagambye nti e Kenya tetulina Ebola era ne facilities tetuzaagala mu nsi yaffe, bazigobyeyo. Kati Museveni afuuyira kagalo singa bazireete Uganda, singa bazireete Uganda nenfuna kasente. Afa kimu ssente. E Uganda teri Ebola naye ayina obbapika nti waliyo Ebola. Museveni diiru zonna bazimummi, kati afa. Edda Museveni zino diiru yali akutulanga nkutule paka Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yajja.
ne banga lyonna Museveni bwati babadde ajjanga afuna akasente ng'akafunira mu kavuyo mu covid yakayoola kati essaawa zino bataddewo Ebola. Museveni wamuwulire Sudaani, Museveni wamuwulire Congo ng'akuliyetingawo abayeekera ba ADF bwati babadde ajja ayoola akasente kati essaawa zino afuuyirira Kagalo tikano singa kayita akasente 35 billion singa kayita kyokka azaagala kyokka nga yatugamba nti Uganda teyeetaaga ssente kuva bweru n'ateekawo n'etteeka erya sovereignty bill n'agamba nti Uganda nga yo esobola okwekolera ku bizibu byayo nga yo esobola okweyimirizaawo era teyeetaaga nsi ndala kugikwatirako kati essaawa zino afuuyira Kagalo kati nno ffe wano omukulembeze waffe bino byalwanako okulabika nti Museveni ezo ensi zibadde zimuwa ssente zimukutuleko obuyambi bonna bamukube sanction Museveni bwati bwabadde ajjanga afuna ssente ng'afunira mu kavuyo tewali Museveni wasobola kujja ssente nga tamaze kuyita mu buno buvuyo. Gomanyi ssente Museveni ziyayoola mu COVID-19 kubanga akimanyi bulungi nnyo nti gavumenti ye ezo ensi tezagiwa legitimacy tezigibalanga gavumenti eyatuukirira ng'ayina kuliyetingawo birwadde essaawa zino ab'ebundi bujjo bali mu karantini bali mu lockdown abalaka ssente ayagala akasente. Yes, okay, all right. Kakati embeera bwetyo bweri eggwanga lya Uganda lyo Ebola yatuuka dda kyokka eggwanga lya Kenya liriraanye Congo jjukira nalyo eggwanga lya Rwanda liriraanye Congo era nga nabangi ku basajja abagambibwa okubeera aba M23 abavudde mu ggwanga erya Congo ne bayingira eggwanga erya Rwanda nabano nabo tebafunangayo yadde omuntu ayina ekirwadde kya Ebola naye gavumenti ya ggwanga lya Uganda yo yategeeza dda mukwano gwange nti munda mu ggwanga lya Uganda Ebola yatuuka dda. Kakati ne bannayuganda tulina okwebereramu era tulina okubeera nga twegendereza kubanga ye Ebola gavumenti webanga yamulangirira ate gwe omuntu toyinza kuvaayo ate mukwano gwange n'ogamba nti Ebola taliiyo era weebereremu tambula ng'okimanyi tulina okubeera ng'ogoberera amateeka wabula nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'ategeeza ti gavumenti ya NRM ekulemberwa omusajja omukadde Jenerali Bulwa mu birwadde nga bino mbwekolamu ensimbi mpitirivu nnyo era yeebeera ku mugano ebeera ekuba gudiikudde naye nga nejja buli kati nga bw'owulidde nti ensimbi eza facility zamaze dde okubeera nga zikwata ekkubo okugenda mu ggwanga erya Kenya. Ensimbi nno mmeka? Obukadde nga 13.5 obw'ensimbi eza pawundi ze zaagenze wali munda mu ggwanga erya Kenya okubeera nga bateekateeka facility zino ate nga essente zino si ze zokka wabula ze zitandikirwako okubeera nga ate bateekateeka okulaba nga facility ez'okulwanyisa Ebola mu bbendobendo lya East Africa ate zitandikibwawo. Kijja kubeera nga kikwewunyisa nga facility zino ziteekeddwa Kenya ate Uganda batandika okubeera nga bagiwa ebikozesebwa ate gavumenti ya Mwami Museveni kyetayagala kwe kugiwa ebikozesebwa bo basinga kubeera mbu nga baagala kasente okusinziira ku bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Mitembo nga bwe yayogera 2022. Kakati ebyo nga tubitadde ku mabbali njala sooka tuveeko ew'omukyala Hajati Nakalembe bwe tuvaayo tulyoke twolekere nkulage omukyala Robina Nabbanja Musafiri bwe bamututte nga kaguddeyo ne bamugamba nti mwamenya amayumba gaffe mutuwa obuwunga tukole ki twagala amayumba gaffe emmere tujja gyegulira nga yolekedde wali ate abasajja bwe basenze abantu nga bagamba nti bali mu ntobazi kyokka ate zi kampuni zo ne zisigalawo nga ziyimiridde. Kampuni z'abaani ebigambo nabikulaza olunaku olw'ejjo nabaani abakulu abatwala kampani zino. Kale kansooke mbeeko Hajati Nakalembe ate twolekere amaziga nga bulijjo ag'Abannayuganda era nabyo birabe. Salamu alaikum. Hajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa
wadde okusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 0725375 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Taka emmere tujja gyegulira emmere nja kukigula nze emmere y'abatuuze nja kukigula twagala bibanja byaffe abamulonda atusasudde tumusiimye nnyo tajjanga okwo yeebalire ddala yeebale tugoba we tukolera yeebale tugoba we tusula tusiimidde ddala. Abannema baze musanga mmeka? Tebalaze bagudde bugu bagamba 19 bazze leero tebalaze lunaku bagudde bugu naye ffe twebaza muzeeyi yeebalire ddala twamulonda atusasudde bulungi yeebalire babalanga kusinga mu ntobazi twagulawo tebatulaba twagulawo nga tebatulaba nesubirirwa mujje okuba naye ali mu lutobazi lwaki bajjawo bano abantu ba wansi. Museveni eyakalonda kabineti empya n'osuubiza bannayuganda kino ekisanja akuna muchezo simanyi kisanja no sleep wabadde nga ategeeza abantu tikisanja kubuza abantu wakwebaka twategedde amakulu go ssebo no sleep ntotegeeza temugenda kwebaka. President Museveni simanyi abaloya mulaba video eno emugira bamunyambe mu mpabule temusobola kuwabira kitongole kya Nema kino ne mukisiba omuntu n'azimba mu ntobazi n'azaala abaana ne bakula n'azaala abazzukulu nojja n'omumenya ate n'oteekawo kibayita segregative ne muleka bifactory byammwe ne muleka amayumba g'abantu bammwe ne mumenya mu mayumba g'abanaku. That's why kino government kyo bakikyawa mukulu Museveni nti kisosola nnyo kiringa bakabulu be South Africa amalwaliro gabanga g'abazungu enguudo ennungi zabanga z'abazungu amasomero amalungi gabanga g'abazungu kati enkola ya South Africa apartheid gyolese Uganda bobo mmenya g'abanaku ageewa mwe temugamenya twalabye ejja abantu nga bamenya abantu abanaku nenga Nema yali luddawo abantu abo okuzimba bwe batyo yaba nnyumba zimulese mu ntobazi amafactory gemulese mu ntobazi bo baalya ki obutabanga bali abanaku kye baalya. Lwaki government n'ogikyaya wakalonda cabinet n'otulimba tegenda kukolera bannayuganda bino bye mutandise okukola olw'okuba tewakyali alwanirira banaku. Mr. Museveni gye wava mu bwavu nga bano abanaku boomenyera amayumba lwaki onyiiza abantu okutuuka okubeetamya ensi yaabwe. Nalabye omusajja ng'akutte ekipande era omuntu amanyi omusajja yakutte ekipande sindikira inbox mu TikTok yange noonya abantu yamba omusajja yagambye ngenda kufa naye siina wendese baana bange. Mwami Museveni bebino ebintu byakulwanya mu nsiko olina njawulo ki ne gavumenti y'obote eyabonyaabonyanga abantu bweti. Lwaki temuwulira mutima lwaki temuwulira kaba kw'abanaku mutereza enkyukakyuka tujagala tetwagala abantu kuzimba mu ntobazi naye sooka okwata abakulira Nema kubanga ekitongole kyo kyebafu KCCA Nema abantu bazimba batya mu ntobazi omuntu azimba otya mu road reserve nga waliwo KCCA lwaki batokwata KCCA nga boolukusa ku kkubo lwaki batokwata Nema ekkiriza abantu okuzimba mu ntobazi omuntu asitula atya ekizimbe ng'ebitongole byo biraba kitegeeza tolina functional operating agencies tebitongole byo tebikola kati obunafu bw'ebitongole byo bifundikira binyigiriza bannansi tetujja kukkiriza jjogo Mwami Museveni ffenna nobonootutta ffenna nobonotubuza aw'okusula tujja kufiira ku mulimu nga balubu nga tulwanirira abantu abanaku nga talina bwogerezi sikulimba kisusse kwata Nema y'onoogiyiwa ogigobe bagambe abantu bano bwe mumenye basula bazimba batya mu ntobazi nga muluwa era lwaki abamu mubaleka abamu ne mubamenya bwe muba musazeewo okumenya mumenye buli muntu nga temutidde muntu ku liiso lwaki abamu mwe mubaleka. Omusajja yagambira bamulese wali amayumba ne mujja kayumba kanga akabanaku basajja mmwe ngera temuwulira kisa ku mutima yino cabinet gye mwalese kubonyaabonya abantu gye n'otafiire nga tukumanyi ng'omusajja ensekere gwe zaaluma mu nsiko wafulutanga mu nsiko ssebo ensekere ne zikuluma baakugamba kujja kumenya bintu by'abantu ate ne mutadde obusungu ku bitima ku bantu kubanga abantu bagala kulaba kintu kyali South Africa nga abagagga babeera bulungi eggwanga si lyabagagga eggwanga n'abanaku lyabwe waliwo omuntu ayagala okugala nazimbe yakayumba ng'alinawo okubeera amafactory mugaleka amayumba g'abantu bamwe mugaleka abagaggwa tebakwatako Uganda mugikubemu abanaku mugisigalemu abagagga mulemenga kugamba nti ensi y'abanaku n'abagagga. Mwami Museveni Nema mwali luddawo abantu abo nga bazimba mu ntobazi Nema mwali luddawo nga abantu abo bazimba amafactory ago n'amagundi ge mutasobola kumenya. Mwami Museveni nkubuulira ekigenda okujja mu ntebe tokimanyi noyitiriza ejjogo ku banaku weerabidde gye wava Mwami Museveni jjukira naawe nga tunafuka president walinga bano abantu bomenyera amayumba
okumenya amayumba si kibi ne mulimu obusosoze ebitongole byo bisosola police esosola bwebanga muwagala kumenya kutereza ntobazi mumenye buli muntu eyazimba mu ntobazi temutira bamukuliiso abamu baleke ekisinza okwonoona ebintu byammwe nti muli basosoze nnyo basajja mmwe nga bomenya omunaku menya n'oli atakwata tumanye nti temulina kye bayita selective justice. Lwaki abantu abamu bawa justice abamu tebawa justice lwaki mulina abaana n'ebyana kubanga operation ya mugendo obulungi singa mwamenye buli yazimba mu ntobazi singa mwamenye buli ali ewachamu ne mutasosola mu banaku na bagagga singa tubayinaako buzibu naye kati kitegeeza nti omuntu nga toyina nguzi yakuwaayo bagenda kumenyera akayumba kitegeeza Uganda yagagifuula matongo kitegeeza Uganda emunaku talina bwogerero kitegeeza Uganda omunaku talina ddembe abantu bonna betwalona ganna byabufuzi gonna wagagula ne bonoogula bya opposition byonna byo byakulegitimizinze tebisobola kujja kwogera ku nsonga zino bannayuganda abatalina bifo mu gavumenti tujja kujja tuzoogereko ne bonootutta ne bonootusiba ne bonoomenya amayumba eno eggwanga ligenda kusigala nga ly'abantu bannansi tebakulimba nga nti eno Uganda wagisangawo Amini yagireka Obote yagireka Sir Edward Mutesa yagireka kati biye mupira wabisirise oba ebikulembeze bisirise fabanaku katweyogerere mu ddoboozi lyaffe ery'ekinaku Katonda ajja tuwulira gavumenti ejja kufuna Katonda denti gyegiteekako tutandika butandise okulwanirira eggwanga lino ne bwe tufa abasigaddewo mulwanirira eggwanga lino eggwanga Muzeeyi Museveni walisanga nga bwe liri ne tukooye okunyigirizibwa.